Nakolwa lero ndine Kemi Sera the beautiful lady. Ndoza wetwandigambye. Sibe kiri? Ha kasimayiro ngaka. Chaniriza munange. Kasimayiro ngaka amanyi. Nange. Nyumirwa bunyumirwe nako zino. Vude no dam gospel music. Walokose watandise chachi. Chanzizayo munaye mukama mberedde mu bintu bingi. Kati ne ngamba kamuyimbireko. Nyimbidde ensi naye ensi teina kyengasiza nnyo kiri awo. Naye mukama yagasa kubanga abeerawo ku bulamu bw'omuntu n'alwanirira obulamu bw'omuntu abeerawo mu buli kimu. So nagambye kamuyimbireko. Jevuddeko abawagizi bali mu kutya ne bali mu kweraliikira nga bali Kemi Sera abadde kino abadde kiri obiyiseemu otya? Manyi ga mukama. Buli kimu bw'otyo bw'okiyiseemu. Yes. Omulabi ali eyo nga faaniwo ddala alaba Kemi Sera kati aze mu gospel music. Tugambe nti kati music owasachula omuvuddeko. Simuvuddeeko naye right now nkyayagala kuyimba ku gospel. Naye nga n'oli naye nja muddira era nyimba mpya kuzineza ezarudi nyinimu talemererwa ebyo mu bumbuje mongere mutumbire ne bamukoma mubire zewe nasibira nanyozawo omukwano lugoye banaye ndwagala nnyo omukwano lugoye lunyuma lukyali lupya naye wofuna olupya luno olukadde ng'ogoba n'okwagala we kuli olufuna omwagala omupya omukadde ng'ogoba omukwano lugoye Why? Ndyose nenkufuna olwaleero lisadda mukufuna twakola interview eri nziramu okunonya nga sikulaba Why? Twalaba omukulu omwana Katsha De'bank akuwadde ka Sente bagenda okuddamu okugamba ne bagamba nti omukulu ate omusajja ati omwana yamuwadde empewo oli yali mufere naawe yali mufere befere gwe ne Katsha mutandika mutya okumanyagana anze simumanyi namumanyi simumanyi era simulabangako lwaki yakuwa cheki yali namu byali bifuna byabafere just omuntu abeera waawo ng'ayagala kukola linnya naye bamumanye okitegeera so n'ayitira mu bintu ate ebi mwali temunyumyangako yadde emboozi ne Katsha sinyumyangako naye era simumanyi yava eri n'agamba nze njala kuyambaka nze twalabanga akasente kaze ne ngamba Kemi Sera ataddamu kutubuuza tewali kye yakola just yali mufere ne balwa miti abajjirako ne gundi ugambye byonna byali byabafere mwana twalaba omuntu blogger Ray Supasta nga yakulembedde abaleese cheeki kyogamba bonna abakozesa okufera byonna byali bifu just wabawo omuntu nga alina kyapanze n'ayitira mu muntu n'apanga ebintu bye ne biyitiramu neyandibadde akuyamba aleme kukola ki aleme kuyamba kubanga aba alabye ekyo naye nga byali byabafere family yalabanga akasente kazini tulowooza bannaye Kemi Sera ateredde byali byakifere mwana mwakizuula ddi nti gwali bufere nti yali akulimba twabizuula ekintu kati tuziinawo sente singa twali tuzina nti awo kale naye tetuzirina tukyeyiiyanga bulijjo ekitegezayo ne bali bagamba nti banka gye yakozesa erinnya lyayo erina omuwaabira yakozesa cheeke enfu byali bituufu era webemuwaabire kubanga mwana mufere gwe nkumanyi bwensanga Kemi Sera mmanyi nti artist Grace Kani abeera waawo atobimbuuze mbuuza atoddayo eyo saagalayo lwaki saagalayo eyo ebyedda sikyayagala nakumanya ndi mupya kati Kemi Sera mupya wange yenze owuwo toyagala kumanya kise onteekayo blood anyway ki ekiddako after ekiddako ye music mungi music waali music nkola ajjudde mu store kutabutizi video kyengenda okuzzaako kubanga era nakoze ne video ya mukama yanukula egenda kuteebwa essaawa yonna era ejja kutuukako mukama wange manager kati bamuyita Ron Events Ronnie mumanyi omumanyi akwasaganya byonna management yonna wangi kikyotegeeza sikutegedde bulungi dampulire amanaginga nnyimba yatambuza omuziki niwono ku masengere yayiriba n'ayiriba omuziki n'aguzza eno n'aguzza eri bwe tutunulira Roning yagenda kukwasaganya muziki gwokka naye luli emabega kwawo kyakuyigiriza kyo okufuna manager bwena manager nga managinga byonna kiki wayigamu kati nosala nogamba njagala manager nga managinga kimu kyokka manager waba managinga byonna blood amenya si mwangu naye manager waba wa muziki awo ekintu kitambula kuba aba talina kyakwetaaza buli omu ali bibye mba muziki ngagamba wayi mukyala tudde wako mpitaako jangu Kemi
tonkuba munnange nti okunkuba manager nga managinga kimu anyuma kusinga managing yes anyumira ddala kubanga aba serious ku kyaliko okitegeera tadda mu biri nti ate kino nti ate kati ogezeewo okitegeera mwana ye aba alowooza ku muziki gwe ogutambudde gutya obeddewo otya oyambadde ki okitegeera kati subira nti Ronnie anaasigala ku muziki mu linnya erya Yesu ali ku muziki gwokka ondabikira ng'omusumba nze mulokole Ronnie ondabikira ng'omusumba era naye alabika musumba mu ngeri ye naye alabika musumba mu ngeri ye owaayo osabira we naku zino right now engeri gye batannagula kyaki naye we bazigulira ngenda wa Pastor Bugembe gye ngenda okuba nga nsabira yegenda okubeera kyaki yange owaayo twakuleko wa Pastor Bugembe y'omu ku bakuyamba bami mwebaza Pastor Bugembe nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala Mukama akuwa omukisa we wajja Mukama akuddizeewo bingi mbisera bye walimu abafere bangi bagiramu omwo abakulimbalimba ngamba tugenda kukolera kino naye yakola ekituufu yatuukiriza amazima ng'omusajja omulokole waliwo abalala bakulimba tonzizaayo blood tonzizaayo blood tuveeyo kyekyo kyekiriwo nategeera ensi kati nategeera ensi blood kati tebakyakuvuga speed tebanvuga speed kaakati omwami ye gyali kati agira alabirira Kemi Sera wakati twagala tugire nti kati omwami kati okasawa gambe nti music kyamugata ne family sirinaawo naye nsaba Mukama ajja kundeetera omuntu omutuufu oyina gwe bayita Simon Kawala tomumanyi wa BBS Terefina ntera omulaba Kawala ate bw'omulaba omutunuliramu otya kuba kati omusajja atulemye tawasa takola ki naye bw'ayagala naye bw'akyagala bwe kityo omuntu tojja mugaana kukola choice ye mbadde nteesa totandika toteekawo kibeera blood mbadde nteesa toteekawo kibeera tufunireyo omukyala kyeŋŋamba tujja mumufunira wamma Kawala tojja funa mu linnya erya Yesu gwe wekwate Katonda Mukama ajja kuwa omuntu omutuufu awaaye todduka owapirawo bwakomawo ndeka jangu kemisoko gye kale jangu tusayininga out naye ow'omuceere ebintu byabasajja bino omukyala ali ewaka essaawa eno atanakufumbirwa atanagezaako okukiraba kyeoyiseemu baka kibuyinza omuweereza nga atanakukigezaako obubaka bwensobola omuweereza abe mwegendereza mu buli kyakola abe mugumiikiriza ate yeekwate Katonda asabe nnyo Katonda Mukama yabanga amutemera ekkubo mu buli kimu yeekwate Katonda omanyi bw'omwekwatako akuwonya bingi osobola okulaba nti wano ngenda tomera n'akuyamba n'otatomera munaye abantu bakulumirirwako ne bagamba omwana waffe Kemi Sera abatulaba bambi mbasaba buwagizi bwammwe temunkoowa nze wendi nakomyewo mu music industry ngenda kukola namaanyi so nsaba buwagizi bwammwe muleme kunkoowa ate era mbaagala nnyo kojja jangu otubuuzeeko leka tubuuzeeko just mulula tulina omwami kojja Kimbowa njagala abeere wano atubuuzeeko program sumulula kojja Kimbowa BBS Terefina kojja Kimbowa tulina omukyala Kemi Sera the beautiful one amanyi banaye omukyala ayimba ono kiki kyosinga okumanya ku Kemi Sera ono one mumanyi ng'omukyala nsanyusa entertainment na buli kimu kyonna ne live performance actually ebiseera ebisinga obungi bw'oba otunuulidde nti abaana bano bw'abanga awulira buwulizi naye live performance ye kubanga ekintu kyabyonna mbaddewo mukyamuka mu ddiiro lyo nendaba kwegaye muntu gw'owuliriza naawe n'owulira nti no feeling ezizze bw'atandika okuyimba ki kikugira mu bwongo tewali nnyo actually abaana bano nze omanyi nze ndi kojja bw'otunuulira oluyimba ngeri gy'ayimbamu otunuulira ddala nti no ye muntu avaayo n'ayogera ku nsonga ezimu ebintu ebisingira ddala obukulu bwa byonna okuexpressinga love eri omuntu n'ayagazisa omuntu nti naawe ne bw'obeera otudde na muwala ne bw'oba otudde na girlfriend ne bw'oba otudde ne bw'oba ogenda kwana n'omanya nti nno omuntu alina okukola kino alina otuteekamu kino omukwano lugoye amaanyi nnyo lwaki omukwano ennaku zino gusiiwuukasiiwuuka one ebiseera ebisinga obungi bantu nti tetwetegeka abamu twepimira n'otavaayo kwetegeka nti bw'oba okitunuulidde nti ebiseera ebisinga obungi kyandibaddewo nti nno omuntu bw'oba ogenda funa omuntu sooka bwetegeki
osooka omanye si kwetegeka mu nsawo yokka kubanga abamujja n'ogamba nti nga bwe nina obukadde 10 noveeri ne weempikira omuwala ng'ono naye nga template ye oba akatiba ke miliyoni 10 agenda zisaasaanyiza myezi emeka okitegedde kuba wa bbeeyi maintenance buli kimu yeetaaga kino na kino so okwetegeka okuwa omuntu obudde ne mind okulaba nti nembeera yonna esobola okubeera ng'etambula bulungi afuna ebizibu bingi nnyo bangi ne bavayo ne bamulimba ne bamufeera ne bakola ebyenjawulo naye kojja olunaku olwo tukuguddeko muntu bwagwa kukojja amanya nti obulamu buteredde so ekiri Kemi Sera ati tukitulina kye tugamba kojja wuyo waali mubulire buli kimu ekizibu kyo kyolina buli kimu kitereere Kemi Sera kojja njagala omubuulire bizibu ki by'olina mu mukwano kojja munange ebizibu bingi omanyi tetukyakola karenti batubanja eyo nange neetaagayo akamotoka akanvugako nga nze munange byebyoba ate ey'omusenge tolina bizibu byonna esooka bimubuulire lumu mpaako nze nkomyawo kojja wuyo one nze ng'omuntu siriko nti no ngenda kukwata kino oba nti no ngenda muwa mmotoka naye one nze kyenjagala okusingira ddala okukubiriza abantu baffe abayimbi nti one ebiseera ebisinga obungi twagala tubeere nti no omuntu bw'abanga avuddeyo ekyo kyo nkibagamba omuntu bw'abanga avuddeyo bwabeera nti nayina obusobozi okugeza omuntu asobola okuvayo by the way nagamba nti nina obusobozi obusobola okubeera nga managinga oba nga ndabirira omuntu bw'ati so twagala nnyo ebiseera ebisinga obungi omuntu n'akwata nabeera nti n'akwataganyiza n'attention naye nze ekikulu kya byonna omwana ono mwagadde nnyo Kemi Sera yafunye manager omupya n'okutya kuli kumu manager muvubuka mbooko nnyo kati magezi sigoyinza okumuwa aleme kuddamu kugatta mu bintu bingi nti one njagala nnyo concentrating bw'aba wakufuna musajja afune ku basajja abali ebbali nga tebali mu industry abakoledda nedda kati tosobola kukkiriza management bw'obeera ng'omuntu oyagala kumanaginge bulungi kubanga nze nkubulira ng'omuntu atambulidde mu corporate world omuntu alina bw'oba ogenda kumanaginga omuntu toyagala toyina kuteekamuuko side eri ndala oyina okumumanaginga n'ogamba nti managinga Kemi Sera department yange yeno nga mu kumumanaginga nga gw'olina n'okuvaayo n'okulaba nti atambudde bulungi alidde bulungi n'amaka gaalimu oba relationship gy'alimu etambudde bulungi kyebayita management mmwe temukimanyi nti omuntu yenna buli ebirowoozo lwabeera nga ali stranded kati olwaleero nno mulabye ayimba abuuka kyamuze nekinsanyusa katugambe kojja gwe manager wa Kemi kino sooka okyuke sooka okyuke omulaba nga bwali awo osobola managing not damaging yes management kisobokera ddala bulungi nnyo nti management kisinzira kyoyagala oteekemu Simon njagala omanye nti no nteeka mu ki era nsuubira mu ki nti ono omwana essaawa zino okusinzira bwe mpulidde music na buli kimu wendi nganze mumbeera yonna naye omwana ono mwagadde nnyo mu music mwagadde nnyo ng'omuntu era nze mmanyi nti nno obudde bwonna by the way obudde bwonna manyi nti nno omukisa na buli kimu kyonna music ate ekirungi kyabyonna yafunye manager omupya tusuubira okubeera nti nembeera yonna egenda kutambulira ddala bulungi nnyo naye era kojja naawe tekigaana kumanagingako munnange yafunye owa music kati mu managing yenga omuntu general nze nga nze ndi kojja ate era kansala nja kusaba nti n'obudde bwonna tujja kubanga tukwataganya nti sobola okwogerangamu okumuadvisinga na buli kimu kyonna omanye ebiseera ebisinga obungi ekyo kintu kikulu kambe mu music kambe mu bufumbo nti buli bwofuna omuntu n'otuula naye n'oyogera naye na buli kimu kyonna so nja kulaba engeri gye nsobola n'okukwataganyamu kabe manager kaabaani tulabe engeri gye tusobola okutambuza biki ebisinga okutaanya mu mukwano nze mwana bamenya nnyo omutima saagala bigendamu njagala nnyo bwe buzibu oyagala nnyo biki byotera okola okaaba bukabyoka nkanoomera nkaaba
nkaaba bukaabi kasita kinsukkako nga nkaaba. Kakati omuntu alina omukwano omungi kojja oyinza muwa amagezi. Mukwano bw'aba alina mungi alina nofuna omusajja ng'omusajja alina omukwano mungi ng'omusajja yiwadde kubanga abakazi nga bano kati ye kyayagala buli omukwano oguyitirira ayagala nnyo mutijisa omusajja ajje mu budde abeerewo naye gwamwagalira si bye bino nti naate si yamugamba kapakya byo tabiteekangamu omuntu bwayongera okufuna tabiteekangamu naye akayimba atujje tuyimbiramu akayimba kamu ate si akapera zembatadde owaayo kojja baayi naye nga tonagenda manager tusabibwa manager naye manager alina okumanagingako kati alina otandikirawo okumanaginga ebisookerwako kale kojja tugenda kuintroducinga management empya egenda okumanaginga omuyimbi ono mu ngeri emu oba ey'enjawulo kojja waali kojja kimbo kojja tobeera wala kojja omuntu onamanaginga omuyimbi tomubeera wala sembera kumpi kale manager bwatyo bwatidde twale ng'ekikulu naye tumwanirize yayimbye gospel music tulowooza nti Kemi Sera yalokose era kati ye musumba Kemi oba yegwa apostle ndi mukyala mulokole sinafuuka musumba naye nga ndi mulokole ne mutima ndi mulokole kale abira abantu afa benjalo nga bagenda okukola gunga celebrity okwata kana akazindaalo n'osabira abantu onoobagaliza olunaku olulungi baweereze essaala nga nnungi etuukiridde. Ayi Mukama Katonda lidde wano olunaku olwaleero nga nkusaba nga nsabira buli muntu yenna ali eyo azuuka okugenda okukola Mukama nga nsaba omukuume leka ekisa kyo kimubeereko omukono gwo taata gumubeereko buli kimu Mukama muyambe buli kimu kyagenda okukwasaako engalo akifunemu omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Sekimu kwa buli muntu kubeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe n'emirembe amiina. Kulembera essaala eno ey'okutuyisa mu lunaku Mukama tukwebaza olw'okutuyisa mu kiro ne bukya nga tuli balamu tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu Mukama weebale nnyo weebalire ddala ssebo olunaku lwaleero tuluteeka mu mikono gyo Mukama obulamu bwaffe tubuteeka mu mikono gyo ssebo emirimu gyaffe tugiteeka mu mikono gyo ssebo tusaba otutaasa enkwe z'omubi sitaani zonna olunaku lututambulire bulungi. Isaya 6:5 gamba nti yesabira omukisa mu nsi kyanavanga yesabira omukisa okuva eri Katonda ow'amazima nange nsaba omukisa okuva eri Katonda ow'omuggulu ow'amazima tugulaba olwaleero mu mirimu gyaffe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi mwe mpisa okusaba n'okwebaza amiina.